Zabbuli ekikumu 5. Mumwebazenga Mukama, mukaabirenga erinnya lye, mumanyisenga ebikolwa bye mu mawanga. Mumuyimbirenga, muyimbenga okumutendereza, mwogerenga ku byamagero bye byonna. Mwenyumirizenga olw'erinnya lye ettukuvu, omutima gw'abo abanoonya Mukama gusanyukenga. Munoonyenga Mukama n'amaanyi ge, munoonyenga amaaso ge ennaku zonna. Mujjukirenga ebyamagero bye bye yakola, eby'ekitalo bye n'emisango egy'akamwa ke, mmwe ezzadde lya Ibulayimu omuddu we, mmwe abaana ba Yakobo abalonde be. Oyo ye Mukama Katonda waffe, emisango gye gibuna ensi zonna. Ajjukira endagaano ye ennaku zonna. Ekigambo kye yalagira emirembe 1000, endagaano gye yalagaana ne Ibulayimu, n'ekirayiro kye yalayirira Isaaka, n'ekyo n'akinyweza eri Yakobo okuba etteeka, eri Isirayiri okuba endagaano eteriggwaawo, ng'ayogera nti, "Ggwe ndiwa ensi ya Kanani, omugabo ogw'obusika bwammwe." Bwe baali abantu abatono omuwendo gwabwe, weewaawo abatono ennyo, era abo batambuze omwo, ne batambulatambula mu mawanga agatali gamu, nga bava mu bwakabaka ne baggukira mu bantu abalala. Teyaganya muntu kuboonoona, weewaawo yanenya bakabaka ku lwabwe, ng'ayogera nti, "Temukwatanga ku abo be nafukako amafuta, so temukolanga bubi bannabbi bange." N'ayita enjala okugwa ku nsi, n'amenya omuggo gwabwe gwonna, ye mmere yaabwe. Yabakulembeza omuntu, Yusufu yatundibwa okuba omuddu, ebigere bye baabirumya enjegere, yagalamira ng'asibiddwa n'ebyuma, okutuusa ekigambo kye lwe kyatuukirira, ekigambo kya Mukama kyamukemanga. Kabaka yatuma n'amusumulula, ye yafuga amawanga n'amuteera ddala, n'amufuula omukulu w'ennyumba ye, n'amuteresa ebintu bye byonna, okusiba abalangira be bw'ayagala, n'okuyigiriza amagezi abakadde be. Era ne Isirayiri n'ajja mu Misiri, Yakobo n'atula mu nsi ya Kaamu, n'ayongera nnyo abantu be, n'abawa amaanyi okusinga abalabe baabwe. N'akyusa omutima gwabwe okukyawa abantu be, okukuusakuusa abaddu be, n'atuma Musa omuddu we, ne Alooni gwe yalonda. Ne bassa mu bo obubonero bwe n'ebyamagero ku nsi ya Kaamu. N'aleeta ekizikiza, ekizikiza ne kikwata, ne bajeemera ebigambo bye. N'afuula amazzi gaabwe omusaayi, n'atta ebyennyanja byabwe. Ensi yaabwe n'ejjula ebikere mu nju z'abakabaka baabwe. N'ayogera, ebitole by'ensowera ne bijja, n'ensekere mu nsalo zaabwe zonna. N'abawa omuzira mu kifo ky'enkuba, n'omuliro ogwaka mu nsi yaabwe. Era n'akuba n'emizabbibu n'emitini gyabwe, n'amenya emiti egy'omu nsalo zaabwe. N'ayogera, enzige ne zijja, n'obuwuka, era ebyo tebyabalika, omuwendo gwabyo ne birya buli muddo ogwali mu nsi yaabwe, ne birya ebibala eby'ettaka lyabwe. Era n'akuba n'ababereberye bonna abaali mu nsi yaabwe, abaali basinga amaanyi mu bazira baabwe bonna. N'abaggyamu nga balina effeeza ne zaabu, so tewali muntu munafu omu mu bika bye. Misiri n'esanyuka bwe baagenda, kubanga entiisa yaabwe yali ebaguddeko. N'ayanjuluza ekire okubabikkangako, n'omuliro gubaakirenga ekiro. Ne basaba, n'aleeta obugubi, n'abakkusa emmere ey'omu ggulu. N'ayasa ejjinja, amazzi ne gatiiriika, ne gakulukuta mu bifo ebikalu ng'omugga, kubanga yajjukira ekigambo kye ekitukuvu ne Ibulayimu omuddu we. N'aggyamu abantu be n'essanyu, n'abalonde be n'okuyimba. N'abawa ensi ez'amawanga, ne batwala ne balya emirimu egy'amawanga, balyoke bakwatenga ebiragiro bye, beekuumenga amateeka ge. Mumutendereze Mukama.